tumwebaza olw'ebirungi, tumwebaza olw'obulamu n'omukka, kubanga tukimanyi nti webukeeredde bannaffe bangi tebasobodde era tebagenda kulaba njuba. Amakya g'olwaleero bw'otunuulira embeera eri mu nsi naddala eri mu mulembe gwaffe guno, olabira ddala nga mutemwagala kukikkiriza, naye olabira ddala nga newankubadde ekitangaala ky'amaanyi mu maaso, naye ate ekitangaala ekyo kijja kwetobekamu ekizikiza. So nga ate ekizikiza tekibeera wali kitangaala, naye bw'otunuulira ebintu bingi ekizikiza kyagala okuyingira mu kitangaala. Olumu Kamwaffe yali atambula ne basanga omusajja yagongobala, Simooni Peetero n'amubuuza nti ku ono ne bakadde be ne bajjajjaabe ani yayonoona? N'amugamba nti wali yayonoona, wabula kyaba bwe kityo obuyinza n'amaanyi ga Katonda bisobole okweyoleka mu mulembe gwammwe. Abantu baasaba Katonda alekerawo okubakulembera, ne bamusaba muntu munnaabwe abakulembere, era n'amubawa. Abagoberera era abamanyi bingi mubimanyi era byaliwo. Nkiddamu, okusinziira ku bukugu bwe mulina musobola okumanya nti eneetonnya era neetonnya. Naye lwaki temusobola kulaba nti gunaayaka mu bulamu bwammwe? Obubonero bw'obulamu bwammwe temubulaba. Naye era njagala okukkaatiriza olwaleero ekigambo bugumiikiriza. Bwe ntunula gye nvudde, nkiddamu, siri we njagala kubeera, naye era siri we nnali. Era neebaza Katonda olw'ekyo kyendi ne kye nsobola okukola mu kiseera kino, okubanga nsobola okukozesa kye nnina ne mbaako ekitono oba ettaffaali eryo ettono oba eddene okusinziira bw'oba olirabye, okulituuza ku kisenge ky'obulamu bwo. Naye okutuuka wano n'okubanga nsobola okukola kino, amazima bugumiikiriza. Tubadde n'amakubo amangu era ageetadde obulungi, nga mu butuufu kyangu okulitambula. Tubadde n'engeri nnyingi ennungi ezisingako ku ezo ze tulina. Naye olw'okuba obuntu n'okuyitibwa nga tukimanyi nti singa tukwata amakubo ago, omwoyo oli Katonda gw'atuwa okuweereza ekyo ky'aba yatuyita okuweereza amutuggyako. Era nsobola okubategeeza nti waliwo abantu bangi Katonda baba ayise mu buweereza bwabwe, mu kuyitibwa kwabwe, buli lwe baawukana n'okuyitibwa okwo, omwoyo oyo amubajjako. Ekitegeeza basigala nga bayimiridde mu bantu nga balinga ebirerya. Nja kukozesa ekigambo ekyo kubanga omwoyo oli bwakuvaako, obuntu buli obukufuula ekyo ky'oli n'okulabika nga bw'olabika mu maaso g'abalala buba buvuddewo. Kyova olaba nti kikulu nnyo okutegeera ekkubo lyo ate n'olinyweza, kubanga okwo kwe kuyitibwako. Kale mu bugumiikiriza okuleka gold oba zaabu ne tukkiriza okutambula n'ebigere mu kkubo erikaluubiriza, gwe kwe kusobola okundaba n'okumpulira. Tewaali ndabye ku terefayina, tewaali mpulidde ku CBS, naye obugumiikiriza, naye nga tetugumiikiriza bugumiikiriza, naye olw'okuba nti tufuna ekisa okulengera ky'oba ogenda okubeera n'okkiriza oyite mu kusoomooza okw'enjawulo. Bw'ofuna ekisa n'olengera ky'ogenda okubeera era n'okirabako, tekitegeeza nti kya mwaka gujja. Wabeerawo obukunizo bungi n'okugezesebwa kungi, kubanga kyaba ayagala nti bw'otuukayo
ebintu biri bibiri. Ekisooka oleme okugamba nti gabadde maanyigo nakutegeerako. Ekyokubiri osobole okubeera n'olugero olujjuvu nga bw'onooyimirira n'oluwa abantu lunaabeeramu amasomo agamala abantu abo nabo okusobola okutambuza obulamu bwabwe. Wano mu lukalu lw'abaddugavu abantu bangi tebawandiika ku ngero zaabwe, oba olumu oli awo nti gye bava oba ebyafaayo byabwe balabanga ebibaswaza. Bannaffe bali ab'emikono emyeru tebatya kwogera gye bavudde kubanga bakimanyi nti ku nkomerero ya byonna obulamu obwo bwe buyamba abalala okusigala nga batambula. Ffe wano tetwogera ngero zaffe kubanga amakoono oba oli awo tuweta mangi. Ate n'ekirala twagala nnyo bwe tuba tutuuse okulowoozesa ensi nti twali bagezi nnyo, twali bakozi nnyo. Kambabuulire nedda, byonna tuteekwa okubikola, tuteekwa okukola ennyo nga tukola ekyo kye tuteekwa okukola. Naye wabeerawo wakati awo mu kuyitibwako omwoyo guli we gukyusiza ebintu ne buziba nga buli bulala era ne bukya nga bufuuse bulala. Ekyo tebasobola kukinnyonnyola era teryakinnyonnyola. Kyova olaba mu program Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo tutunuulira ebintu eby'omunda ebizimba omuntu okubeera ajjudde asobola okutambula ekkubo n'alimalako, kubanga si buli akola ennyo nti yafuna, so okukola ennyo kirungi. Si buli eyeewaayo n'atereka ennyo nti yagaggawala, so nga okutereka kirungi. Naye waliwo ekintu ekitannyonnyolwa, ekitasobola kusomesebwa, ekireetera omuntu okwerumya, ekireetera omuntu okukola ennyo, ekireetera omuntu okweresa n'atereka. Ekintu ekyo ekitannyonnyolwa ffe mu program Manya Kyoli kye tugezaako okubajjirayo, newankubadde ng'era bangi bawulira naye era tebawuliriza. Newankubadde bangi bawulira nga tebawuliriza. Okutuuka wano n'okutuuka ku kyoyagala bugenda kubeera bugumiikiriza. Katonda yasuubiza Ibulayimu nti muggwe munaavaamu eggwanga eddamba. N'ekibanga bw'onoogamba omuntu ali mu bizibu ebiyitirivu nga tewali kkubo lyonna, n'omugamba nti ebizibu ebyo bigenda kutuuka ekiseera biggweewo ofuuke ekintu ekirala, si kyangu kukkirizisa muntu ali bubi nti osobola okuddamu n'owona ng'alaba ebiseera byonna n'enzigi zonna ziggadde. Naye omusajja aba aweza emyaka 10 ne mukazi we emyaka 9 n'abawo omulenzi omuto. Omulenzi oyo ate n'asalawo amuddize yamumuwa kubanga obwagazi bwe newankubadde yali ayagala biri ebimusuubiziddwa, obwagazi bwe bwali mwoyo akola ebintu byonna. Kyova olaba nsanze bangi abasabye Katonda ebintu ne bitabeerawo ne balowooza nti tawulidde oba taliiwo. Nsanze bangi abaagala Katonda olw'ebyo bye baba baagala, so olw'okumwagala olw'ekyo olw'obulamu bwe balina n'okuba nti mu nsi mwe bali. Bw'asaba n'atakifuna ng'emirembe gimuggwako nga yenna abanga aweddewo. Nedda, oli si muntu nti alina omubiri anaakolera ku emotions zaffe. Olwaleero ne bwe neeziribanga nenkola ki, tasobola kukyusa lugendo lwange. Ekyo kye yatonda kyagamba nti nakumanya nga tonnajja, ekitegeeza ngenda okujja nga buli kimu kiwedde, nina kutambula ekyo. Naye okuva ku ntandikwa y'olugendo lwo okutuuka w'oyagala otandika okuba nga olaba ekitiibwa kye mu bulamu bwo, wabeerawo okugezesebwa kw'amaanyi, wabeerawo obulumi bw'amaanyi, wabeerayo okwewaayo kw'amaanyi. Olwo lwe lugero. N'abaana olwaleero ensi ebasibye, abadde agenda okutuula S4 tagitudde, abadde agenda okutuula S6 tagitudde, abadde yeesunga okuyingira kampasi tayingidde. Bateekwa okusomesebwa n'okukitegeera nti wateekwa okubeerawo obugumiikiriza, era ekibi kino nkiyita kibi eky'obulwadde ekyajja kigenda kukosa omugigi guno emyaka gyonna egiriddako, nti abantu abaali bayigirizibwa mu kiseera kino bagenda kufuna effect okukosebwa kubona engeri gye balikolamu ebintu ne bwe biribeera ebbanga lyonna ery'obulamu bwabwe. Ekitegeeza nti omulimu gwe balina okukola munene okulaba nga bategeera ekibaddewo, beeweeyo nnyo basobole okugatta ebiseera ebigenze. Naye mu ebyo
bateekwa okuyiga nti ebiseera ebimu ensi eyimirira, ebiseera ebimu togenda kufunirawo kyoyagala. Guno omulembe gwe tulimu gwagala guteeka empeke y'ekijanjaalo mu ttaka. Ku ssaawa nnyemulise, ku ssaawa 7 bikule, ku ssaawa 10 kikoonoke kikale, ku ssaawa 11 bakikungule bakisuse bakiteeke mu ntamu, ku ssaawa 2 ez'akawungeezi bakirye. Ye generation eno omujiji gwaffe guno gwagala kuyitawo. Kyemuva mulaba nti babulooka abatunda ettaka beeyongera buli olukya. Kyemuva mulaba nti abateekayo abumyu bafune ente beeyongera buli olukya. Kireeteddwa endowooza y'abantu okulowoozesebwa nti osobola okuyitawo amangu nga tokoze. Lwaki? Kubanga bakuze ne balabako ku nsi ey'abantu abawete ekkoona ne bayitawo. Kankubuulire, ekintu ky'ofunye nga tofunye magezi gaakyo, oluvannyuma lwa byonna kikuva mu ngalo. Oluvannyuma lw'okukifuna nabagamba nti ne bw'oba otambula mu kkubo n'olonda $5,000 nga togikoleredde, teekateeka okugikolerera olw'ensonga waliwo we zigenda okufulumira nga totegedde, kubanga tofunye masomo gali mu kukolerera nsimbi ezo. Oyo agenze emugga ne yeereetera amazzi agage, abeera amanyi obuzito bw'ettondo erimu singa otoola ku mazzi ago, okusinga ono agasanze ewaka n'ayiwa buyiyinga bw'ayagala n'anaaba obungi bw'aba yagadde. So awatali bugumiikiriza, obugumiikiriza si kwe kulinda obulinzi, si kye tugamba. Obugumiikiriza kwe kugumiikiriza naye ebintu okyabiraba mu ndaba y'emu ng'okyali mukkakkamu. Waliwo abagumiikiriza naye nga mu butuufu engumiikiriza ye ate ye kennyini emutabula, ebintu byonna abitabula. Ekireeta okugumiikiriza, Katonda bw'aba akusaasidde n'olengera gy'olaga, kye kitusobozesa okugumiikiriza. Tebabalimba nti ffe bwe tujja wano ebintu byonna biba bitangaavu. Nedda, tebibeera bitangaavu. Waliwo ebizikiza lwe bikwata n'obiyitamu essabbiiti 3-4 ng'oyita mu kizikiza wakati, naye nga tomulisizibwa kitangaala ekiri eweeru w'obulamu bwo, osigadde omulisibwa ekitangaala ekiri munda w'obulamu bwo. Era kyova olaba nti mu puroguramu eno ekisinga obukulu si kwe kukulaga ekitangaala ekiri ebweru w'obulamu bwo, wabula okuggumiza ekitangaala ekiri munda w'obulamu bwo. Omuntu bw'atangaala munda, ebigere bye ne bwe babirinnya mu kizikiza, asigala atambula kubanga akkiririza mu ekyo kyalaba munda, si kyatunuulidde. Mu abayizi waliwo ekigambo kye bayita looking and seeing. Looking and seeing. Looking mu Luganda kuba kutunula, kyokka ate seeing mu Luganda kubeera kulaba. Kyangu okutunula naye nga tolaba, kyangu okutunuulira embeera eno naye nga togiraba. Kyova olaba nnamukwano gwange awo gwe nagamba nti ekiseera kino kizibu kituufu, nti n'ekiseera kyakusiga. Ekiseera ekizibu kiba kiseera kyakusiga. Wakati mu kusomooza kwonna olina kusiga, tolinda nkuba kutonnya. Kuba amavuunike, tegeka ettaka, ebinnya bisime. Enkuba weetandikira okutonnya, teekayo empeke. Kino kiseera kyakusiga. Kyovula nti atalina bugumiikiriza nga takkiririza mu lugendo lwe yatandika, bangi baluvuddeko era bangi bajja kuluvaako. Bangi abatasobola kulengera wala, kulaba byebwala, abatasobodde kumulisizibwa kulengera, bajja kukoma mu kkubo, tebajja kusobola kutuuka. Nsaba olemu okubeera omu ku abo abagenda okukoma mu kkubo. Bw'obanga olugendo lwe wayingira waluyingirira bantu, kye kiseera oddeyo ewaka otandike olugendo olulwo ng'oluyingidde ku lulwo. Buli kintu kyonna kye tukola tetukikolera mulala. Newankubadde nzija n'entula ku CBS, sikolera CBS, sikolera bakama bange, omulimu gwenkola gwange. Kale ne bwe nsisinkana okusomooza okufaanana kutya, nina okusigala nga nkola kino kubanga ogwo gwe mulimu gwange.
Katonda gw'abansobozesezza okujja wano okukola mu bugumiikiriza obw'ekitalo, mu kwewaayo mu ekyo kye tukola mwe muva ettuufu. Bagamba ettuufu liva wala. Era mwe njagala okubasaba museeseetuke muddeyo bali abatusooka gye baatandikira, kubanga amazima engero zonna zengera zaabwe, okugeresa kwenkozesa kwabwe. Abo abasajja tebaalina PhD, tebaalina na ngoye zino z'amasuuti ze twambala, naye baasobola okuteekateeka ensi fe olwaleero gye tumalawo obumazi. Simanyi oba baligisanga emyaka 5, tebalisanga ddungu, tebalisanga ekintu ekyonoonese. Amagezi ago ge baakozesa n'obugumiikiriza bwe baawaayo okuleka ettaka, okuleka ebintu nga tebabiwadde bazungu, tebabitunze wa, ne babirekera abo abaliwo mu mulembe guno ababimalawo buli lunaku. Lwaki biggwawo? Kubanga abo ababisanze tebaafuna kutegeera kuli. Bali abaafuna okutegeera kuli okwatandika bwe bugumiikiriza bwe basobola okuteekamu, kubanga baamanya newankubadde emyaka 6, 7, 8, 9, 10 emabega baaliwo era ebintu byonna byali byabwe, wabula bo tebeerowoozaako. Baalowoozanga ku kiseera nga waliwo Simon Senkaya atudde mu CBS. Baalowoozanga ku nsimbi ali wano akwata ebifaananyi. Baalowoozanga ku ggwe nange abalibeera mu nsi nga beebuuza erifaanana etya, okusobola okugitutuusaako nga bwe tugirina. Bwali bugumiikiriza. Njagala kukutegeeza amakyagu lwaleero, ebintu bijja kubeera bizibu. Kituufu, bijja kubeera bizibu, bijja kukaluba, naye ate ekkubo lye tulimu abangi abalitambudde, omukisa gwe tulina nti abatambudde ne bayita we tuyita babadde bayitirivu. Tukyasobola okuyigira kubo, oba tukyasobola okulowooza nti ebintu byonna tubitegeera. Tewaliiwo kipya ky'ogenda kukola ekitakolwangako. Buli ky'ogenda okukola kyakolwako dda, wabula ekikyuka gwe mulembe n'enkola. Tuddeyo tuyige ebintu bwe byatambulanga ne bwe byakolebwanga, tulyoke tumanye ngeri ki gye tugenda mu maaso. Kigenda kutwetaagisa obugumiikiriza obw'ekitalo. Obugumiikiriza buluma, obugumiikiriza bufumita. Omuntu okukeera ku makya n'aba nga talina kkubo ddala ly'alaba, nga mu butuufu nekyakola alaba ng'ekitalina makulu. Naye kankubuulire, bw'osigala ng'okola ekyo ky'oteekwa okukola nga kigasa abalala kikole, ekiseera kijja kutuuka. Toyinza kukimanya ddi kijja kutuuka. Buli kimu kiggwa wansi w'enjuba, buli kimu kiggwa wansi w'enjuba wano, buli kimu kiggwa. Ekyo kyejjukizenga. Waliko omuto kati okuze, waliko mu bizibu kati yaddeko, waliwo embeera nnyingi z'oyiseemu nga tezenkanankana eno, naye tewaliwo mbeera yakutwala ekitatta muyima tekimumalaako nteezi.